new building. From our new building, you can know the men and the boys. Okusinzira ku kizimbe kyaffe ekipya osobola okumanya n'oyawula abasajja ku bavubuka. Sawa ya kwawula balenzi ku basajja. Kakande Ministries versus other churches mu Uganda. Omusajja ekizimbe yakijjeko engalo. Mu ddoboozi lye ngenda okukuwa agamba keekadde twawule abalenzi ku basajja. Ani musajja, ani mulenzi. I'm the man. Ba boys baliwa. Bwe mututeeka ku mmeeza ng'abasumba mulabawo enjawulo wakati w'omusajja n'omulenzi. Anti Pastor Kakande oba Nabbi Kakande yakubye basumba bano mpira sigula banga Viki exclusive gwe mukutu kwe tuli video soko jiweka like information esobola okubanga etuuka kwa yagala ogira bano jiwuliriza mukadde atwegatanga ko mbutongole wano wensinzira okusaba video soko weka like then oluvanyuma subscribing ku mukutu buli kimu kiberenga kitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala. Aina omwana yetaaga okubanga afuna ebyenjigiriza eby'omulembe essomero baliyita Brain Train lisangibwawo Kinaawa siwala n'ekibuga Kampala wane natete ku bitaala mulabawo then kati awo waliwo ekikuba eky'ettaka nga wakava ku bitaala n'okwata kiri eky'ettaka awo ennyini ojja kuba otuuka mu Kinaawa. So essomero lya day and boarding ate era Nasalam Primary litwala abayizi bonna abo ebisale byabwe bisoboka ebyenjigiriza bya mulembe batwala omwanawo nga customer omukulu mu ssomero lyabwe. Ebyenjigiriza kitegeeza guba mutindo ate ebyensula masavu. Kakati Nabbi owa Pastor Kakande owa Kakande Ministries chachi yagijjeko engalo. Awe mulago okubbiryawo bulijjo mulabawo ekibaati ekinene era nga abantu babuuza ono omusajja azimba moolo. Omusajja azimba kiki kyazimba ku byonna nga muli mutima agamba Holland kyembategekera tekinnajja kyenfumba sinnatuuka kisabuukulula ekiseera kituuse omusajja ajjeeko ebibaati omusalaba waggulu abadde balowooza nti moolo bibakalira ku matama bakkiriza nti eyo si moolo eryo sinzizo bagamba eryo sinzizo njiryani liyitibwa Kakande Ministries ekola ki esabira bantu ate nabo bajja kusaba nakutwala byamagero byabwe. Omusumba Nabbi Kakande agamba nti ke kaseera twawule abalenzi ku basajja. They talk a lot, they talk too much. For us, we don't talk. Musumba, they just do action. Bakola bukola kikolwa eki ne bazikiriza ab'ebigambo ebiyitirivu. Okusinzira ku video gye ngenda okubeera nga nkuwa kiraga nti Nabbi Kakande yamaze okubanga ajjawo doubts zonna n'akonfaminga nga church bweri ready okubanga ekozesebwa abatuuze oba endiga mu kanisa zibeera ndiga wabula n'ateeka basumba banne ku minzaani ng'ayita mu ndiga okuzibuuza ani musajja ani mulenzi. Kati wano tukkirize tubuuze mulowooza ku Pastor Kakande oba Nabbi Kakande n'abasumba ba Uganda abalala ani musajja ani mulenzi. Kakande bwe yali azimba ekkanisa eyo fundraising yali ntono mu mawulire tetwagiwulira nnyo wabula abantu tulina ekkanisa ezimu eziwulirwa nga zisondebwa emyaka n'emyaka naye nga n'emisingi tegizimbibwa. Tesina mu lusumba gw'ennumba njogerako bwogezi nti omusajja Kakande yasirika n'asonda oba yasonda kintu kye yasonda sente ze mu bantu be oba yakwatanga
kasente mpola mpola tetumanyi oba yali alooni azimbe alyoka asolooze okuva mu ndiga ate nako kakola waliesa abeebuuza nti omusumba Kakande akikoze atya. Muyinza okubeerawo ng'omusajja yasoose kulya looni n'azimba nga tanyeze endiga n'aziteerawo buli kimu n'amala n'agamba endiga nti kati mutulaba tutemagana. Mukama twamukoledde omulimu omulungi ogunyirira bwe guti naye gubulamu ki? Endiga zigambe tewali kibulamu nti Mukama mulungi temusooka kuba mu ngalo kitwala. Ekkanisa eno yazimbiddwa naye tubanjibwa twetaaga okusasula ennyumba ya Mukama eno. Awo endiga zisonda ngumu naye mukusumba Kakande ekyo teyakikola. Azimbye tasumbuye endiga ate tabadde mu mawulire tayogedde nnyo ku kizimbe kye. Bayita kibeera kizimbe kye tayogedde nnyo ku nzimba ya Kanisa kye kigambo ekituufu. Tugamba ekizimbe kye natubeera nga abagamba nti ettaka okuzimbibwa ekkanisa teribeera mu mannya ga muntu, libeera mu mannya ga ministry. For example, Kakande ebeera ttaka kwetudde eba etudde Kakande Ministries. Whereby Kakande Ministry si ya muntu omu. Ministry namba kiba kizibu kizibu kya kukkiriza nti kizimbe kya muntu omu era kiba kizibu ndiga temukirowoozaako. Kati wano kati katubalemu kamba baliremu ku kanisa. Anyway, kansoke nkuliza clip eyo then nzije kubaliremu ekkanisa eziriwo enzimbe. Alright, kakati waliwo ekkanisa kati yeri mu kifo kya namba emu z'abalokole ya Kakande emulagaawo ku bbiri. Kati waliwo ekkanisa eyali ey'omugenzi yiga eri Kawaala kati eri mu Jjengo eyo nayo kanisa nzimbe. Waliwo Blazaloni ntebe eyo naye ayina ekkanisa. Then waliwo Victoria eno ya Victoria eya wano mu Ndeeba eyo nayo nzimbe. Babalira nno ku church z'abasumba awo ab'amaanyi. Kanani Pentagon tennazimbibwa naye naye eyinza okuba y'amaanyi singa enaaba ezimbiddwa kuba Kanani Pentagon kati nyinza kuginnyonnyola nti eyo tuyinza kugamba nti Kanani Pentagon eyinza kuzimbibwa mu kiseera kye. Anyway, bwe banaaba bagizimbye eyinza okuba y'amaanyi. Kati mpoziko waliwo n'ekkanisa endala eri Jjinja omusumba Yesu w'amaanyi nnyo mu mawulire naye mu byakola alabika w'amaanyi. Ekkanisa eyo eri Masese so naye yakalina oba bagiyita Evangel Church Masese. Ekkanisa y'amaanyi nnyo eri mu Masese awo, ettaka kweri lyayo, ebizimbe ebirimu byonna byayo, bagiyita Evangel Church eri Masese eyo Jjinja. Musumba kyawo omulala. Ekkanisa z'abasumba n'abasumba beegumbulidde omuze gw'okuzimba newankubadde abalala ate ku bano bonna abazimba era abazimbye tebakoze nnyo kampeyini ya kusonda zizimba. Ekyo nakyo tukitunuulire nti bano bonna abazimbye ekkanisa tebakoze nnyo kampeyini nnene nnyo mu kuzimba ekkanisa zaabwe. Wabula abantu bakedde bukeezi ku makya ne balaba musingi nga gusimibwa, ne bakeera ku makya ne balaba ekkanisa ng'erina weegenze, so nga egenda ekula ezimbibwa. I think kyanjawulo ku kanisa ensondere ennyo ng'eri mu mawulire. Kanisa kyawo gye mumanyi
gye basinza okusonda ennyungu eri mu mawulire naye nga tezimbiddwa mbudde. Kuba zino endala zizimbiddwa naye nga tetuwulidde nnyo contributions zaazo mu mawulire. Ekyo nakyo kisoboka. Kati Musumba Kakande oba Nabbi Kakande eye yagijjeeko engalo era bw'atyo n'abuuza endiga oba abakkiriza. Kigambo ndiga kiwulikika si bulungi nnyo naye abakkiriza n'ababuuza ani mulenzi ani musajja. Lwaki yabuuzizza? Lwa nsonga omusajja yenna okukuyita omusajja oteekwa okuba nga weeyisa era ng'olina ebyo ebiyinza okuyisa omusajja. Example, olina okuba n'amaka agagumidde era amaka agalimu omukyala, oyo ye musajja. Kati Kakande alina ekkanisa erimu n'endiga, ekyo kimufuula omusajja. Kati omulenzi yoyo abeera apangisa obupangisa. Gwe waataayunga opangisa tonnatuuka kubeera musajja, tebannatuuka nakuyita musajja, okyali mulenzi. Ettaka kwotadde tenti n'okuŋŋaanya endiga awo obanga ali mu kupangisa, then you are a boy not a man. Kakande kyabuuza endiga, who is a man, who is a boy? Endiga ne zigamba, of course you're the man of all seasons. Ngenda okola kanisa, ngenda okola ekkanisa nga nange sebo ninaawe obembuuza nti kaakati ndi boy ndi mani. Endiga zingambe nti no, don't compare yourself to others, you're the man of all seasons. Ati tujja kuwulira nga ne ba boys babuuza. Twawulidde waliyo ababuuza oba abamu basajja oba abakazi be baliwa. I mean abalenzi n'abasajja be baliwa. Nabo bajja tugamba nti kati ffe bemulaba wano abamu batulabanga balenzi naye tuli basajja. Ekitufuula abasajja tukuŋŋaanya abantu nga tulina radio stations nyingi. Ffe tukyasinza okuwulirizibwa ku mayengo aga TV ne radio mu bungi. Kati era endiga tezijja kufunamu magezi gabuuza oyo anaazigamba ekyo nti naye akasana enkuba ettosi oli kyekimufuula omusajja kwe kikufuula akalenzi ekyo tebajja kibuuza. Anyway, Omusumba Kakande weebale. Kati Pasita Kakande asobola n'okuzimba kyaki endala nga temutegedde. Kyangu kyakujja n'abagamba nti tetwasondasonda sente zizimba kanisa eno, naye nalya looni n'enzimba ekkanisa eno. Kati nsaba tusasule looni nga sente ezo ziddawo. Ate kati awo buli asonda na mutima ogwo kuba kyasondera abaakola ki? Abaakiraba. Dhani olwo kugamba tusonde mwaka myaka nga tekituuka. Singa ati bwe tusondera nnyumba eno, ennyumba ne mugisimu omusingi. Njakuze twakasonda tusimye omusingi. Omuntu okusonda ogusooka teri ttaffaali, musonda ogwokubiri seminti tatuuka ku saiti, mujembe ogwokusatu tewali injiniya yazze ne bamulabakaawo. Kizibu okuddamu okusonda mu mwaka ogwokuna. Otherwise, byebyo Omusumba abuuza ani musajja ani mulenzi. Tusinganemu updates eziddako. Our new building. From our new building, you can know the men and the boys. Okusinzira ku kizimbe kyaffe ekipya osobola okumanya n'oyawula abasajja ku bavubuka. Studio. You can differentiate osobola okwawula the men and the boys. Watch on the screen. Hey. When you search the whole town, bw'onoonya mu kibuga wonna you can know the men and the boys. osobola okwawula abasajja ku bavubuka.
Because somebody may shout too much and stand to abuse. kubanga omuntu ayinza okulekaana ennyo n'ayimirira n'okuvuma n'avuma. But you can know now naye kati osobola okumanya the men and the boys. abasajja n'abavubuka. So you people, don't mind those boys. Abooluganda temufaayo eri abavubuka abo. So don't mind those boys. Abavubuka abo tebabeeraliikiriza. Don't mind those boys. Temufaayo eri abavubuka. Those are boys. Abo balenzi bulenzi. Hallelujah. There. Balenzi bulenzi. There. Balenzi. Don't mind boys. Don't listen to boys. Towuliriza balenzi. No. Nedda.